Okussa empaka zino kiddidde okusomoza okubaddewo eri ekibiina ekifuga omupiira mu ggwanga okubeera n'emijja emito egiriikiriza ttiimu z'eggwanga. Omwogezi wa FUFA Lawrence Mulindwa annyonnyodde nti empaka zino tezigenda kusooka kwetabwamu buli ttiimu eyagala, wabula waliwo amatiimu agasunsuddwamu okusooka okuzeetabamu. Mu ngeri emu waliwo n'ebisaanyizo ebiteereddwawo. Sambye okwetaba mu mpaka zino oteeka okuba nga wazaalibwa obutakka wansi wa 1 January 1997 era tulowooza nti omuyizi oyo yandibadde alimu S1, S2 oba S3. Guno gwe gugenda okubeera omulundi ogusookedde ddala okubeera n'empaka mu kifo ky'ebyekikugu enjeru abazannyi gye banaasusibwa nga basamba era nga buli region ekiikiriddwa. Atangazizza nti empaka z'abaana abali mu siniya, esooka n'eyokubiri eziba buli mwaka si za kugibwawo wabula ng'ez'abali wansi w'emyaka 16 ziyambako abo aba tebalinaawe basambira. Ezimu ku ttiimu eziyitiddwa mulimu Old Kampala akiikirira Kampala, Roma akiikirira Western, Jinja Progressive akiikirira Jinja, ate nga St Juliana ne Rock High zirindirira singa wanaabaawo ttiimu etezze. Kitende Buganda, Bishop Negri Northern, Soroti SS North East, St Edwards Bukumi, Kitara, Nemvala Senior Secondary School bakiikirira West Nile. Mulindwa ng'annyonnyola ku ttiimu y'eggwanga The Cranes eyeeteekera okwambalagana ne Liberia mu mpaka z'okusunsulamu mu kikopo ky'ensi yonna. Agamba nti omuteebi Geoffrey Massa si wa kugenda lumu ne ttiimu ya Cranes. FUFA ekola enteekateeka yonna okulaba nti Geoffrey Massa ava mu ggwanga lye gy'ali yeegatte ku ttiimu wonna oba wakati mu kkubo okusinziira ku ntambula y'ennyonyi bw'eneeba etegekeddwa oba okusangayo ttiimu obutereevu oba ttiimu okumusangayo mu Liberia. Mu kiseera kye kimu abakazi abasamba omupiira abaaliko mu ttiimu y'eggwanga bategese empaka ez'amazuukira ezitandika ng'ennaku z'omwezi 29 zifundikirwe nga lumu omwezi ogwokuna nga basuubirwamu mwe muli Farida Bulega, Oliver Mpaka, Magina Nantanda n'abalala bamanya. James Wanja, TV, Kampala.